This is wrong but till TikTokers gather, leave whatever you're doing and gather. Lero tukoledde eno. Kansoke mbuze ekibuuzo. Uganda police temanyi mateeka gafuga app eno. Nti mulimba TikTokers ambu obuzo bakwata. Kafilter ka Gold Coast tokalekaayo. Okay. Straight to the point. Nze sigenda kwekwekereza. Ndi omu ku bantu abasanyuse olwokuba akalenzaako kasuze mabega wa mitayimbwa. Yes, era singa kisoboka. Bakongereyo ko n'ennaku ezimu. Ndi victim. I've been abused, mpemuddwa from way back. Abaludde ku TikTok eyo mukimanyi olwakalenzaako. Muna mukazi watu ali weak hearted. Avumiddwa, awemuddwa. Abaana abobuwala bangi nnyo wano. Mwala ba Gold Vivo ng'akaaba. Bawemuddwa, bambuddwa akalenzaako n'abamu baatalabangako. All in the name of content. Bannange okwevuma kubaawo okwejerega, but don't go too personal. Where do you get the audacity to insult someone's parents, someone's kids? Vumo ya kuvumye. Okitegeera. Yes, full figure avuma awemula teri akiwagira ekyo. Nebwa akuvuma ne kikukwatako. Geta mu mateeka. Omuvunaane teri ali waggulu wa mateeka. There is no one above the law. Ekyo tekijjaawo nti okukwata kala kavubuka mukyamu. No. Mutuufu era omuvubuka oyo abadde asaana okuvunaanibwa. Depressing abantu bangi. People hurting. People crying behind their smartphones lwa butalaga. Because of you people abavuma abantu abefuula nti okuvuma content. Likes, comments mugenda zifuna. Naye ebere lesson. Sawe no cephco mama we yayimiriddewo naye. Mpozi n'abantu abamu betwalabye ku kamera. Simu abamuwaga abamusudia. Abefuula nti muli ku side ye. Stop being hypocrites. Abantu mubabuulira amazima. This is wrong. Platform eno mugyonoonye. Mugifudde ekitagasa. Okitegeera. Era neberere soni eri abo abantu abali wabweru wa Uganda abakozesa app eno nga cephco bwakola. Ng'okimanyi nkyo ogenda kudde Uganda. Ng'ensi gy'oli mutega babutuuze. I'm talking to people in the Arab world. Mwe mukyasinze okubeera n'empisa ensi woof on record. Bugenda kukyenca abantu bakuuma obusungu ojja kudde Uganda kutuusaako ekikyamu bajja kukuba oba bajja kusiba omuntu ajja okuyimirirawo ku lulwe ajja kuba wa famire yo. Si bano abantu ababawaga ababalimba mu comment section. I'm telling you. Dera abadde oyo enkyo ogenda kuba ggwe bane mu respecting abantu. Mukole content atali wa kuvuma. There is a lot of things you can do on TikTok. Abantu ne bakwagala. Akakalenzi kikasaana. We have some of the TikTokers here abatayina kwogera. For example, TikTokers like Derick Mani oli walunyi, mani oli kasajja kakapa, man you can't even, you know, mani go oli kasajja katasaanidde nakubera na mwana w'omuntu. I'm telling you this. Amazigo galunyu. Labasawa zino kamuna we katunula. Kona katunula nga kalwadde kakwashako. Kalinga kalwadde ka sickle zakana ko mukazi kagwawo. Amaguma gakali kungulu. Amazigo kayiwamo gonna galinga Clorex. Gakasiriza busiriza. Monawo dawano yogera mu bantu mboli musajja. We have men here. Now bitches. Basirumwe, look at me. Muliwo kukaza abaana b'abantu. Nze wano n'obusajja bwemwegomba ne mbasasira. Mugenda kufa bakazi. Obusajja bulina olonyi. Musajja kakadde. Ekintu ekiri ku muganda waffe cephco si kirungi. Ate era tewaliwo omuntu yandyagaliza cephco kubeera mu kkomera. Kubanga ekkomera buli muntu yenna essaawa zino TikToker yenna wooli. Whether tovumangako oba wali ovumyeko essaawa zino tetulina kwogamba nti kaba musibe. Tulina kwogera kigambo kimu. Ayize essomo. Ekkomera we wantu we bakuteeka eri University of Understanding. Tewetaaga kuvayo kati n'ogamba nti kaba musibe. Oshegeera kituufu kyabadde akola si kituufu. Ge mazima ze nali mbaddeko mu kkomera n'omwana wa mwezi gumu n'ekitundu. Essaawa zino okukuyingiza obuyingiza mu kkomera kibonerezo. Nkiddamu
okukutuuza obutuuza mukomera nakugambe newe ziba dakiika 2 kibonerezo. So ba big tiktokers namwe benna be yali asobezza bw'aba yafukamidde ne yeetondera wali mu maaso nkakasa yeetondedde mmwe na tagenda kukiddamu baana mwereka mbabuulire bw'ogenda mukomera tolowooza nti omwala gavaayo fa mpozi ng'ogenda kufulumansi oluvaayo bw'ati afulumire wenzi sebo obeerako ne warnings ezikuweebwa nga mu butuufu ne kikusirituka oyinza obutaliddamu kulaba ku njuba ng'ogirabira mu kkomera. So baganda bange abalungi ba big tiktokers baffe mumusonyiwe omwana oyo oba mutusonyiwe ffe bennyini ffenna mutusonyiwe naye ekkomera University of oli kasitaali nnyayo nkulayirira mwe mwenna abali outside muba mubonereza so mulekera kugamba mboka bamusibe no naawe wennyini kubanga ali ekkomera liggule ku buli muntu yenna nze nabeerako mukomera ng'obuuza ono gwe wakola kinga agamba simanyi batusanga kukubo ne batuyola mu maze wano emyaka 2 oshegeera. So si ya university gyoyagaliza muno ne bw'oba tolina kye wali okoze ne bakuteeka mu kkomera bw'ovaayo tuba tukimanyi nti wasibwako oba by'otugamba bituufu oba si bituufu. So tumusabire muganda waffe nti yafunye ekyokuyiga naye tuleme kwogera bigambo bisindiikiriza mubi muzibu biki si mubi si muzibu wabula ayiga nti osobola okwewanika naye waliwo ekisobola okuwanula wano tewali muntu ali above the law teri muntu wano we are all under the law. So yayize naye mulekaawo okukola bu video nze nga tiktoka simanya nze ngani bamusibe awo tubanga abakomere kubanga already akomereddwa okwo kwe bayita okukomerera ekkomera it's the only university of understanding. So mbadde nsaba tumusabire muganda affe tulabe butya bwavaayo kubanga ekkomera liyo olina kubanga omanyi nnyo Katonda si wangu wa kufuluma otherwise wekityo bwe kiri. Full figure abaana baffe aba TikTok bwakutte bate Dr. Cephco mute bamoyana baleke baye musichumi baleke tobafukamiza baveeko leka bawemule baleke bevume baleke bawemule buli omwa ine eddembe lye Museveni alete eddembe ile dembe yali aleta buli omwa awemula buli omwa avuma enseri mu democracy ya Uganda. Full figure nkulabulirano kuvolongo toddamu kwata abaana bate baleke bawemule baleke bavume anti mbwe emirimu gyababula naye buli muntu kyakola mu buvubuka agenda kikungula. Ekisooka full figure oli muwemuzi gwe wennyini naye nga tunanenya full figure ne bana abavubuka ba TikTok abawemula ani yasooka okuwemula mu Uganda kubanga nga tonna diiringa na bulwadde ki ekibuleeta kubanga okugema kusinga okuwonya okuvuma n'okuwemula n'okutyoboola abantu naddala ebyerabikira ku social media bitambulira mu bayimbi abayimbi baserebu feru kyasinze okubeera n'empisa embi ne tugattako ba socialite abantu bonna abali mu media fraternity ba producer abayimbi bannakatemba baserebudire ba socialite abo bazali baani ba bad black be batambulirako emyoyo gy'okuwemula egy'okuvuma egy'ebisiyaga egy'obwamalaaya egy'okukunama egy'okunywa enjaga segereti sisha n'ebirala era oyinza okuba tolabangako kubanga batuuka n'okukola videos nga banywa enjaga kiri okay baserebu bawemula mbadde mu media ebbanga ndabye abantu abawemula nga baserebu okuwemula kuno kwolaba leero kwatandikira ku musajja gwe bayita Kasuku okuvuma Kasuku tawemula Kasuku avuma Kasuku era n'atandika social media nga yakatandika Kasuku nga alina gye bayita Kasuku solutions ngeye kuvuma ne kusawali kakati social media bwabanga atandika okujja ne tulaba Ashibaga Kato ne Rwe Superstar ne tulaba ebibinja bibiri ebitandika abantu okwevuma bino byonna ebintu mirabanga ebyokusaaga bijjanga ebyokusaaga ne bigenda nga bikula ne bigenda nga biranda kati olwalira full figure bwasiba abaana ayinza okubeera omukyamu kubanga tajjeewo kuwemula bwaje kwasookera abalokole mwenna abali mu ggwanga n'abantu abalumirirwa eggwanga kitwetaagisa okwegattamu okusaba Katonda n'okumwenenyeza kubanga bino bimulabanga ebyokusaaga bigenda kwongera ddala okulya ate byavuwaza bwavuwaza kubanga toyinza kusanga Dr. Cephco singa agaggawadde nedda tugenda kubeera n'abavubuka abasiru ate obusiru buleka legase y'obusiru n'obugwagwa n'obwavu n'obusiru butambulira wamu katutandika okulaba gagameeru
ngeri wamu ne Firebase nga batandika okweweereza ebigambo naye temwabanga kuwemula kwabanga kuvuma oli musiro oli kino kakati tabu evaawa mu 2018 waabalukawo akanyolagana akali wakati wa Buganda Land Board ne Bobi Wine ku ttaka ly'e Busaabala lwe tutandika okulaba abavubuka abaavaayo specifically ne balumba Kabaka for the first time nali sirabanko bantu bawemula Kabaka wadde okumuvuma abavubuka abo baava wa Firebase eyo abagagameero nga nabo bavuma naye nga si bawemuzi era Firebase ne Gagameero tebasooka kuwemula bonna baali beevuma bwevumi kuno okwevuma okwa bulijjo kati okuwemula kutandika 2018 era awo tandikira akalulu k'ekyaddondo njagala weetegereza ebigambo bino olunaku lumu olifa n'obikakasa olunaku lumu emyaka giyita n'obikakasa n'ogamba Dr. Tiamale byenkugamba si mukyezo kugambye okuwemula n'okuvuma n'okukunama n'ebisiyaga bitandikira mbasereebu ne bijja bibuuna kubanga tubateekamu ennyimba n'eŋŋombo zaffe osanga omwana Shiba kyakola omulala kyakola Ndawusi kyakola omulala kyakola Kamilioni kyakola omulala kyakola Bobi Wine kyakola omulala kyakola Bebekulu kyakola omulala kyakola Vinka kyakola omulala kyakola kubanga uya influencers kakati awo Gagameero nepuulinga over kubanga Bobi Wine yali yesimbyewo nga amaanyi ge mangi olwo gundi ya Firebase kati yawula ebigambo bino abaana ba Firebase abaddala abaali bagoberera Bobi Wine tebawemula wabula Bobi Wine bw'atandika okuyingira ebyobufuzi mpola n'afunayo gurupu endala etali ya Firebase wadde era mulimu aba Firebase abatandika okuwemula nga basindiikiriza abalala abatali ba Firebase kuwemula ng'Ashibaka Kato bino byenkugamba ebisinga Ashibaka Kato yabiŋŋamba kubanga namwebuuliza nze nnyini naŋŋamba Dr. Tiamale mu nkambi ya Firebase fadda ng'atandise okwesimbawo nze nayungulanga amagye agavuma mu kusooka baali batono si bonna abavuma nti Bobi Wine yabagamba wabula gurupu eyatandika okuwemula n'okuvuma ku social media yali ekulemberwa Ashibaka Kato ne balwe superstar ye yakoleeza okuwemula ku social media tutambudde Bobi Wine wayingira ebyobufuzi amaze okuyingira mu parliament twandise okulaba okulwana mu parliament akacyankala n'obaazaake banyanzi bavuddeyo basegirinya tugenza okulaba bano basewungu bano ab'ebweru oyo sima Patricia Sewungu gurupu z'ebweru ziyimuse twabe sima ba Simpson Bossi twabe Kapalaga oyo yasindikako abantu ne banvuma ne bakulietinga gurupu ya kunvuma 2018 kaakati we tulabira full figure olwo gurupu ya Gagameero esirise bagisinga amaanyi bafuma Bebekulu yekka olwo nga people power ya amaanyi olwo Gagameero Firebase abaana baali bagala Bobi Wine ng'omuyimbi bagenda okulaba basinga ng'ebyobufuzi tebajja bisobola nga birimu okukwata birimu okwevuma ne batandika okupuulinga off bino ebintu biri nkiddamu byanjawulo Gagameero manya Firebase ne people power bigambo bibiri byanjawulo wadde waliwo abaali mu Firebase abayingira people power n'okuwemula kwabwe abamu baavaayo nga Ashibaka Kato abalala baasigalayo nga Bobi yanga baani nina abaana bemanyi abaali mu Firebase nga nati Bobi Wine bakyamwagala naye ng'ebyo baabivaamu kaakati tutandika okulaba full figure ne tutandika okulaba the fullness of okuwemula okuvuma buli muntu baavuma Rema baavuma Vinka baavuma Bebekulu baavuma Katikkiro baavuma Sepiriano oli omugenzi yafa Archbishop baavuma Kabaka baavuma buli muntu Dr. Tiwe nnyingiriramu ne balowooza banammalawo nze siggwawo kati full figure ne baseera Nyanzi ne bafuuka abazira ne baazaake nga bavaayo ne boogere banne Nyanzi n'alyoka awemula nti wa people power ne tulaba ebibinja n'ebikuukulu by'abantu ababeera ebweru w'eggwanga abantu abawemula abakazi abakulu ne batandika mu bo ba people power ne batandika ate Lumbuye nga akola ebintu bye nga tawemula wadde ayogera ebigambo ebitayisika mu kamwa era ebiswaza kati olunaku lwa leero kino njagala nkibagambe abaana bonna be mulaba olwaleero okuwemula kwolaba kino nkikugamba kiwuliriza oba oyagala oba toyagala kubanga mbadde mu media emyaka 10 omuntu omu yateekamu abantu abalala amaanyi yakumamu omuliro olwa ssaddaaka gy'akola okusinzira ku Katonda we okuvuma n'okuwemula kwonna kwolaba kutuula ku musajja gwe bayita Kyagulanyi Ssentamu kubanga abayimbi
be batuulako eddogo. Era nakola video edda ne mbagamba nti bwe munaalabanga abayimbi bayingidde politics n'amakanisa g'abalokole gagenda kwekweka era ojja kwekanga ng'abantu bangi abandyagadde okuvaayo okwogera ku baana naye omusinda abaana gwe bawemulira bayina saava oba genereeta ebasindikamu okuwemula okwo esibuka magere. Kati olw'omukwano gw'olina ku Bobi Wine ojja kunvuma akaana kabaaki akaana kasiru naye muganda wange ensi etambula ekyo nkiressaawo nkugambye obusegu obwamalaaya okkunama okuwemula ebisiyaga obusirusiru obugwenyufu okuvuma empisa embi okufuka ku makubo bisibuka mbasereebu kyokka politikale lwaki olabanga gundi ya Bobi Wine y'amaanyi nnyo okusinga ey'Abesigye yaseya n'eyalukwago nti erimu okuwemula okwo kuba kuva mu ddogo erituula ku bayimbi kubanga abayimbi oba basereebu ekisinga okubannyonnyola mu bulamu kwe kuwemula n'eddogo. Era kyova olaba buli Bobi Wine bwagamba nti asimbudde eggenda waliwo abafa tobuukiranga mmotoka ffe basereebu tuli basaddaasi okundaba nga nnyimidde ku stage wa Muhanji tolowooza nti nnyimiriddewo n'amaanyi ga nnyoko nedda nnyimiriddewo either n'amaanyi ga Katonda oba n'amaanyi g'ekizikiza. Buli muntu yenna akusinga aba musaddaasi kyova olaba oli senga wammwe abaweerera mu family abateekera pate ne mujja mulya n'abasiriwaza ne mwafuwala bw'abaweerera bwe mbeere ewuwe mumulerera abaana kubanga ddogo enkola y'eddogo bwe tuwetambula. Kati Kyagulanyi atuulwako eddogo ly'abavubuka kyova olaba w'amaanyi nnyo ebweru ne wano mu ggwanga si lwakuba nti mugezi wabula atuulwako okuwemula ne bw'aba tawemudde. Kyova olaba Gashumba yagamba nga Kyagulanyi asindika abaana okuwemula ekyo ekigambo kigazi si abatuuza awamu wabula abasindikamu omwoyo ogubeera guva ku ye. Kati baanamu abawemula mukole byonna bye mwagala. Nze Dr. Tyamale mu bantu abaali abantu banvumye bampemudde bakoze buli kimu lwaki sisibanga muntu baganda bankamba kakase oli munaku kyova weereega gavumenti webe ekwagala mu ddakiika 3 webe ekufunye kubanga ne bojjako essimu emyezi 3 basigala basobola trackinga serial namba yaayo. Era twaweebwa obuyinza okuva ewa mukulembeze n'ebitongole by'okwerinda byonna. Dr. Tyamale wenfuna omuntu anyigiriza ne bwe mba nkuwaayiriza nina obuyinza obugenda ku sseemwayi ne bakukwata emiggo ne gikulya n'ensigo oyinza okudda nga tolina. Naye nze ndi musajja mulokole nali nkoze ku nsobi ez'enjawulo nange ndowooza nakola ensobi nga waliwo bennyigiriza ne baŋŋumiikiriza kyova olaba ne bwonvuma nkutunuulira naye nina obuyinza obukusiba ne bagenda bakalakata k'amaviivi n'okomawo nga n'ennyoko talina kyasobola kwogera n'eki. Omuntu eyanyigiriza gwe nali ngenda okusiba baali mutakulisi sozi ekyannyiiza nti yali musajja w'amaka apostinga abaana be ne mukyala we nennoonyereza mukyala we nendaba waakolera nga mukazi wa buvunaanyizibwa yennyini kulisi sozi ng'abeera n'amawanga ga Europe ag'obuvunaanyizibwa naye ng'omusajja mpemula mba mmaze okkuba essimu awantu we sijja kugamba nga tumaze n'okumalira ng'enkera tugenda mmukwata kubanga yalowooza nagenda ne mmulabula n'ayongera okunvuma oli kasiru nampemula n'ambulira ne waanaabeera enkeera ne tukebera essimu na buli kimu nga mwali mu ggwanga. Maneja wange n'aŋŋamba bamuyita Medi n'aŋŋamba Tobbi omusajja muleke wali okoze ku nsobi first of all ekyokubiri agala kupuruvinga nti amanyi naye bw'onaamukwasa abasi kubanga ebiseera ebyo gavumenti yali nkambwe nga Museveni alagidde nti buli muntu yenna avuma obwenaale bamukwate ng'emiggo ginyooka. N'aŋŋamba nti singa bamukwata omusajja ne bamumenya amagulu oba n'afiirwa amaka ge ng'ayina abaana be naawe oyina abaana muleke musonyiwe muveeko muyite oba toyagala mulaba mu blocking kuli sisozi ne muleka n'alowooza mugezi n'abalala banvuma ku peegi mbalaba nina ebyokubakola naye ndi mulokole ekimu ku kinnyonnyola obulokole tubanga endiga kyova olaba Yesu ayitibwa mwana gwa ndiga endiga basobola ogiryanga etunula byonvuma binnuma naye kisooka sina kyakukola nkola mulimo gwange mu bbanga egirijja ojja gusiima so bwe nkubonereza tojja gusiima kati kankuleke ebbanga buli neetooloola n'ogeraageranya bye nayogera nga bituukiridde n'olaba n'okola nti sina kye nnakkola akasajja kaali katuufu nga nkuleka. Waliwo omuvubuka yammanyiranga emakerere ng'avuma abantu ne mpita olumu ne mukwano gwange tuva ku kyaki eyo n'anvuma ne mmugambako nti lwaki ovuma abantu n'abakazi n'agamba munja kukuba ne neetoola ne ndeeta abasirikale okituusa ku poliisi nga kikaaba maziga ndi mwabo nyamba era basefasi wabalabye naye njagala mbalabule baana mmwe muwemule muvume naye emyaka gijja buli kyokola kigenda kuyiikira ensi egenda kuvuma abaana bo bagenda kuvuma sente zigenda kuvuma
obulamu bugenda kuvuma, obulamu bugenda kunyooma, obulamu bwononeka kawunge, obulamu bwononeka kumacha, mu buto bwaffe waje wakulira nnyoko n'ekitaawo, eggwanga lyo ekirala waje osomedde, ebyo bye bizimba gwe tulaba leero. Kati obulamu mu ttuntu lyalo in the afternoon of life, byokolerawo bikulu in the evening bijja kugasa. Museveni ali mu evening ya bulamu bwe, abavubuka tuli mu afternoon, abamu tuli mu morning. Tweyambisa obulamu bwaffe okuvuma abalala. Gwe bikole byonna kubanga oyina akamwa, oyina eddembe n'essimu yo n'eddata gwamwegulira. Naye waliwo Katonda anootinga buli kyokola. Ojja kukola sente zikuvume. Wasoma omukazi akuvume, abaana bakuvume. Full figure bebamu kuba wemuzi, nate full figure maama. Obutamanya tebukugisaako musango. Tulina mu ggwanga abakazi abawemuzi ba maama. Kuliko Donizera, kuliko full figure, kuliko bana abebweru babaka nansa, kuliko bano ba simanya ba litakagwa, kuliko waliwo omukazi omukadda watera okubeera ku social media awemula okufa, bonna ba maama. Kuliko Stella Nyanzi, bonna ba maama. Kyokka ate Katonda muzibu. Full figure olw'okuba maama, ate muwemuzi, gwe ate bw'omuwemula Katonda akuvunaana. Kubanga bw'olinnya kuwaya y'amasannyalaze ne bw'oba totegedde gakkuba. Ne bw'oba obadde osasula amasannyalaze buli wiiki, bw'ogakwatamu gakkuba tegeeza nti ono customer affe tetujja mmukuba. Katonda wabeerera omuzibu. Full figure amunenya nga maama, naawe n'akunenya ng'omwana tetya bakulu. Naye byonna mubikole, waliyo Katonda, waliyo eggulu, waliwo eggeyeena. Oli nzijukira akasajja kaayogera n'enkavuma siriimu, n'enkavuma obutege, n'enkavuma obusiru, n'enkawemula. Oli nzijukira nga wooli tokyasobola kuvaawo. Muganda wange, Mukama abakuumi. Aba TikTok mwebale kuwemula, mwebale kuvuma, mugende mu maaso, ensi ebatunuulidde, enkya gyeruli. Ate mmanyi kino abeerawo nkya, kye kirungi. Waliwo bye twakolanga, batumanyi twali tunabisanga. Luli baali bakuliisa kati gwe weeriisa, enkya tomanyi gy'onaabeera. Full figure, lekera awo naawe okuwemula, obeere ekyokulabirako eri abaana abato. Nga bw'oliraanye omukulembeze w'eggwanga, fuba okulaba ng'abaana bano ofuuka ekyokulabirako gye bali, si kubawemulanga. Bobi Wine, abavubuka naawe bagambe baleme okuwemula. Kale lengera entalaganya eno, laba embuyabuya, laba enkoddomali eno. Mbu naawe osiba mwana w'omuntu. Ne bannange tumanyiddwa gavumenti eno. Ne tetwandimanyiddwa bantu, naawe afaanana ng'omuntu otumanyiire. Lwaki mukuba abaana b'abandi ebisiraani, mbu mubateeka mu makomera ga Museveni agalinga entaana? Kati oyagala kwefuula nti maama oli mulungi. Full figure kye kikufuula maama, kye kikufuula omukazi obuvunaanyizibwa. Tolina nti olina kyoyambye Munnayuganda, tolina music mu Uganda, naawe nse kumanyidde mu kuvuma, kwesiba ku bantu, kwogera gagambo ganene gasinga n'ebitundu bye ebyekyama. Oli kikazi kizibu nnyo. Utunulanga mwaka gwa 2020. Wenna weekulira Nagalaali ye 3 disorganized. Oli bbula ensawo ku sweta, we bakuteeka mu buliri tebamanya nti odyeno oba otunudde eri. Oli wakusinkana tamanyi oba ojja oba ogenda. Wenna olinga ndi bwota ya buleega. Ani yandikulidde kikazi gwe? Nga n'omulenzi wo tugenda tandika omulamagira. Kuba yali muziro okutindiga olugendo mpaka eyo gye musula mu ghetto zammwe eyo Museveni gye yakukunkunula. Waddira akavubuka maama n'owejjako ennyonta. Owawalanga toyi mpya ani yandikusabye ebitundu bye ebyolukale toyina na byakyama. N'okozesa akaana k'abendi, ensi evuddeyo ekujajinga, otandise okweripa ku ba TikToker, ojjawo amawulire. Full figure temufunanga opposition. Musookedde ku Bobi Wine. Mutambulidde ku misaayi gy'abantu, abaana b'abendi bali mu makomera, mwe mugulumiza gavumenti eno eriko, mwefudde abawabuzi. Naye munnange ekiseera kigenda kutuuka. Ngamba gwe enkoko kanyera mutunzi gwe. Owulira? Ojja kugwako mu gaapu z'abalala abakyuka. Ojja kulaba full figure. Tolaba nti mutwogerera nti tetukola mbu bakazi be batuwasa. Full figure newe bakuwa Owino, newe bakuwa Kampala. N'endoota buloosi nga nkwebaseeko otulo tufa. Gwatunulanga omwaka gwa 2020. Gwatunulanga oluyimba lwa Edimiza lwe yasookerako. Full figure n'obwa full figure bwo. Wenna totegereke kolinga minzaani z'embizi zino ezasookawo. Full figure kiki kyoyambye Munnayuganda? Omusajja azirise. Kezirisa ki kalinga edibidde mu masuuka.
mbadde wano bulijjo kakuba abantu enkonyogo z'amalusu kalabe kalinga ggomo w'embizi konna kalabe ennaku ku buggulo baba kakukunuddewo enjala gyekalumira kalimba abantu mbuka dokita abasinga mwabadde mumanyi nti mpagira kana akantu nedda just omuntu eyakasibye talina buyinza busiba munnayuganda newe bamuttira omwana abo bakasalini ba big eye newe bakuttira maamawo weggalira okaaba osirike olwa gavumenti gyo supporting naye buvubuka mmwe okubambira abantu ate mu byonna bye wakoze kantu gwe ekyasinza okunnuma kwe kwetonda wetonda otya n'ofukamira nga wetondera full figure ekyo kye wakoze kiringa kunywa mwenga ate n'osesema kasiraani gwe bakusibe n'ebisunzo babisule